Libadde ssanyu jjereere Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Cuucu Lukoma Nantabwetwa bw'abadde alabiseeko eri Obuganda mu lubiri lw'Emmengo okwetaba ku mikolo egy'amazaalibwa ge ag'emyaka 68. Ono mu ssaawa nga 6 ez'omuttuntu abadde mutaka nnyo mu lubiri wakati mu mizira n'enduulu. Ssaabasajja alambuziddwa ebirabo ebyamuleeteddwa era bw'atyo bw'abisiimye olwo nno ne bifuuka amakula. Okusaba kukolembeddwamu ab'enzikiriza y'Abadiventi wamu n'ekkwaya ebadde yategekeddwa obulungi eya Christ the King ssaako n'ekibiina kya Orchestra. Katikkiro wa Buganda mu kwogera kwe anokoddeyo ebituukiddwako mu mulembe Omutebi naddala okusembeza abavubuka. Byenyinza okunokolayo bingi naye temusiibe wano. Kankone ku bavubuka abalabiddwa ku mwanjo kumpi mu buli nsonga ya Buganda. Kino kyali kyasembwa kulabwako ku mulembe gwa Kabaka Mwanga II. Kitaffe wawereza emyaka 68 tulabye omuggundu ogwa science ne tekinologiya ate nga abasinze okutegeera omuganyulo gwabyo beebettanidde okusoma n'okubangulwa. Ku mulembe guno Omutebi Omutanda tekimutwalira budde kumanya ebifo Ekkooki oba Ebusujju oba Ebuvuma. Naye ndowooza ekisinga byonna ekirinyumizibwanga mu mirembe egirijja kwe kuba nti Obwakabaka bwa Buganda bwaddawo nga Ronald Mwenda Mutebi yazize engoma. Ono asiimye Beene olw'okubunisa enjiri y'ebyobulamu kubanga Obuganda bukula bantu. Obuganda butegedde lwaki osize omulaka ku byobulamu era ffe tubagamba bekkanye nnyo buli kigambo kyo ku nsonga z'obulamu. Naddala kati nga tujaguza amazaalibwa go. Abantu bwe tubagambye babe beegendereza mu nneeyisa yaabwe kibayambe okwewala endwadde ezisobola okwewalika. Tubagambye kubanga obujama bwe buvaako endwadde ezisinga. Maasomogi yeebazizza abantu olw'emirimu egy'enjawulo gye batuuse eri eggwanga era bw'atyo n'abeebaza okukola. Twebaza abakulembeze mu Bwakabaka olw'obuweereza n'okwewaayo okulambika abantu baffe obulungi okuteeka mu nkola ebyo okulambika abantu baffe obulungi okuteeka mu nkola ebyo byonna bitwettanira. Tusiima nnyo abantu baffe olw'omukwano, obuwulize, obumu n'okuwuliriza eddoboozi lyaffe bulijjo ne baba nga tebaba ku mulamwa. Ono asiimye Bannayuganda abakola n'amaanyi okwegatta ne batava ku mulamwa anti obumu ge maanyi. Ekyo bakikola tebavudde mulamwa lwa kubbirira.
Ssaabasajja Kabaka omwali abazizza emyaka 13 omwezi ogwa Puli omwaka gwa 1955 aggundegunde Omuteregga.